Absolute, and I shall uphold, preserve, protect, defend the Constitution and also. I, Kalangwa Charles, swear in the name of my God that I will be faithfully, fair and true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. I swear in the name of the mighty God that I shall faithfully exercise the function of the chairperson LC of Namukono, and I shall afford, preserve, protect and defend the Constitution and observe the law of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this LC1 Namukono, so help me God. Ngangula wano lebantekerako emikono nembawa n'emitwalo gyange ebiri balobensitula nentwala mu kkooti nembagamba ono maama yanguze empewo nti kituufu nti oli naaga nti naliwo tewatuula awo ne tuwandika endagaano ninako n'omukono that I shall faithfully exercise the functions of the chairperson LC1 of Chairman Tula, Chairman Kayomuntereyo, Chairman Kayomuntereyo, Chairman Kalango, Kayomuntereyo Ali, Chairman Katonda kwa mwingine chairman. Chairman. Chairman, tukuli komberati. Nzemba bulira kigambo kino lwaleero. Oba kufangenda Kalangwa yatutukunya tulugunyobedde. Kati alina lagira mugende mukwato baba kwata bakoze iki. Kujja jaga simuna tutukunya lokuba wa amaanyi. Kujja abantu kusanga mangina akeko. Kalangwa baba bakoze samani. Kale kabaga koze. Twagala mazima na bwenkanya. Tetulina kye twagala kirala kyonna. Twagala mazima na bwenkanya. Omwami Kalangwa Charles chairman weena alemba. Tetumwagala twagala mwami Robinson Ssentebwa Kambago ye chairman waffe. Tukoye okutuvugira ku mundu, tukoye okutiisatiisa, bagenda kubasiba samanyisibwa essawa bannange tukoye. Tusaba buyambi mwami Kalamu yonna gy'oli tusaba buyambi. Tuli bamativu oba batusiba ayagala alifugirira. Minisita kuyambe nemwami byabagamba kuyanga tekeka byokulonda okugesa bukawunte bagala kulayisa abantu kubalonda nenga tebabalonda bulungi tukangakanga Why
bagamba ugenda okwata babakwata bakoze ekyo baba manyi yawamba buwambi akkiriza ekiriwo kigende mu maaso ekyamazima olwaleero kyanayagala kyonna kyanakola twalonda mujje omulimu gw'obwa ssentebe wa Kiringo LC1 n'obwesigwa era njagala okugoberera n'okutuukiriza okukuuma n'okulwanirira ssemateeka n'okugondera ssemateeka nga Uganda ssemateeka wa Uganda nti nja kutumbula embeera z'abantu b'omu Kiringo LC1 nga Mukama ye mubezi wange. The chairperson LC1 Ndolwa, and I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution, observe the laws of Uganda, and that I shall protect the welfare of the people of this village Ndolwa LC1. So help me God. Afulumiddeko nga mukyalina okwemulugunya ensonga ebeera ya kooti. Tusobola okukola ng'abajulizi oba n'ab'ebifaananyi okukola ng'abajulizi nti baaliwo ng'omuntu oyo alayira nga yali talina kulayira. Naye tusaba nti bwe mba mumusomye mumukkiriza akole ki? Alayire, then ensonga zijja kuba za kooti. Neyanza. Ngenda kutandika n'omuluka gw'ekikwayi. Emwanyi zange ziriko sikobawo, buli kimu ekiriko sikomawo n'ogireetako omuguzi n'ayimirirako bw'ati nga tewali akubandu. Do you know what it means? Noweeramula tekuliko agamba nti walala wuno ku kibanja kyange nenjikuwa. Then you omwami Kagona Moses DEA/RO Buyukwe gye ngenda osoma. Saba w'ekifaananyi osobola okujja n'otunulako wano n'ogiraba. Kikuba ekifaananyi. baguliridde erinnya Ssempebwa Radisson chairman abaddeko era abadde yeesimbyewo avuganyiza n'omwami Kalangwa Charles ssentebe wa movement atwala district eno. Omwami Kalangwa Charles atufuukidde ekizibu ku kyalo. Kalangwa Charles mu kulonda yaleeta abantu okuva mu byalo ebirala naye era yafundikira afunye obululu 32 nenfuna obululu obuli mu 120 okudda waki waggulu. Kalangwa ne tuteekayo okwemulugunya kwaffe okuva kumuluka kugombola paka ku district paka ku national nga twemulugunya ku Kalangwa. Era guni negenda okudda nga Kalangwa bamusatiza mutagenda kola ki kulayira naye era bafundikidde bataddeko Kalangwa abalala bonna tebabataddeko ye Kalangwa tebamukola ki. Ffe kye twagala tufune obuyambi okuvaako tetulina we tugenda kubeera na mwami Kalangwa. Luze Charles Gemanya ekyalo Bulutwe nga ddungi gwe muluka egombolola yengo gwe nange simanyi kibaddewo batuyise bulungi mu meeting eziwedde ne batugamba nti tugenda kulayira ffe n'abakisentebe batuyise ne tukuŋŋaanira wamu kakati olwaleero we lutuuse tugenza okulaba nga balayizaako bannaffe abamu ffe nga batuleka ebbali tebatuwa nsonga teboogera kintu kyonna era ekyo kitwennyamizza nnyo saawa eno. Era tuli mu kukakkanya balonzi baffe tubagamba mugumiikirizeeko bantu beekyanze ng'embeera bw'ogirabye naye ng'era kivudde ku bategesi oba bateesiteesi obutaba balambulukufu kuba twawangulira ddala akalulu n'obululu obuyitirivu nga obuweerera ddala 40 kati batufunanga kintu kyonna oba petitioni yonna oba kunsavinga kintu tewali kye baali bamwambye. Tutuuse ku ssaawa y'okulayira basomamu bannaffe tubabuuza ki teboogera
owa kamera kwago ndi mutuuze mu bitundu bino ebyenjawulo mu Gombola y'Engogwe muli amaka ebyalo ebiwerera ddala nga 5 nga byonna ninamu amaka naye kyenyamiza nti abantu batwala obudde bwabwe nga bagenza okulonda ate ne batafuna bwenkanya mu bantu be balonda ate nga bawangula ekibi ekyenyamiza abantu abatawangula abantu abemulugunyizibwako ate balayidde nga ate abantu abataliko kwemulugunyizibwako ate babama okulayira nti olw'okuba sube NRM Minisita Balamu ogenze okukola mu bitundu ebyenjawulo ebyobufuzi by'omu bitundu byali batebeera mu bifuzi bya NRM nti baba nuupu bandikulembeddwa omuntu akulembera obulungi era gwe bawuliramu emirembe kiba kizibu nnyo okugenda okulipootinga ew'omuntu gw'otawuliramu mirembe obanga naye si mwetefutefu kubakulembera kubanga abamu bakulemberwa magye abakulemberwa poliisi okujja okuba nga bakulembera kizibu nnyo okubanga omuntu akulemberwa abantu abatamwagala so obukulembeze bwa wanu gwandibadde nga abantu abalondebwa mu butuufu bwabwe be bakulembera kubanga si byansi kufiirawo kijja vaako ekibba ky'ettaka n'emisango emingi mu kkooti okulonda abantu abatali abantu abakulembera nga si bamativu obaga nekibakola tebakikola mu mutima gwa bulungi kulayizibwa anaabatamatidde agende mu kakiiko k'ebyokukola ki k'ebyokulonda oba mu kkooti ebyalo ebiriko petition tubimanyi abamu balayidde abamu tebalayidde lwaki ekirala ewaffe tulina obuzibu Kyemaniwero Sifiri afuuse obuzibu tubadde tusaba ab'ebyokulonda abakulira disitulikiti bakwate sitampu ya LC1 bakwate eya 2 n'eya 3 byonna abisigaze buli kimu kibeere mu makage nze Lawrence Ojambo Erinnya Subuga Jeremiah Gube nze Secretary General wa NUP mu Buyukwe South Constituency njasooka kwebaza bassentebe abalayidde awamu n'ennakuwalirako ne bassentebe baffe okusingira ddala aba NUP abanyigiriziddwa mu kikolwa kino ekyokulayizibwa waliwo ebyalo ebimu ebyabadde bijjiddwamu nga tebirina kulayira n'ekitwewuunyisiza nnyo okulaba ate nga abantu abamu bakola ki balayira era n'ensindika omulanga eri bassentebe bano abeekakaatika ku bantu nti bannange ebyalo bino mulina bikulembera n'abantu naye bwe baba nga tebaakulonda ng'obeekakaatiseeko ogenda bakulembera otya kitegeeza togenda beera mukulembeze mulungi kubanga abantu ye balina okuteeka mu bukulembeze era b'olina okukola ki olina okuwuliriza ku kakiiko kwo njala okulowooza nti walonze omuntu omutuufu agenda okukola ku byenjigiriza ku by'okusoma kw'abaana mu byalo gye muli baso ne bannyabo saagala mukyamuukire bassentebe mumanyi nti tulina amasomero aga gavumenti agakulemberwa enkiiko 2 olwa PTA ne school management si ekyo basewo ne bannyabo olukiiko olwa PTA lwe lulimu mmwe n'abazadde bwe mutuula ne muleeta ebiteeso ebitwala essomero muki mu maaso school management n'omukulembeze n'omukulu w'essomero ne babiteekesa mu nkola ebivuddemu mmwe abazadde aba PTA so njala okusaba bwe muteesa akasente nti abaana baweeyo emitwalo 3 temukyamuukirira ate ne muloopa eri gavumenti be wala DC nti batusasuza ssente naye nga bamaze okuzikkanyako mu PTA kyekyo banaye kubanga babagamba nti za abaana kulyamu ate ekirala nga disitulikiti nkimanyi bulungi nti tulina abasomesa batono mu masomero gaffe osanga essomero nga lirina abaana 8 abaana 5 abaana 6 abaana 3 wabula ne muteesateesa ne mugamba nti mu kasente kano ke muwaayo nga mu abazadde katufuneyo abasomesa abayamba ku bali 6 si ekyo banaye bano baana bammwe gavumenti ekola ogwayo nesasula omusomesa omusaala nereeta ebitabo newaayo ne sente tonotono eza capitation kubanga mukimanyi nti gavumenti buli mwana emwera emitwalo 2 gyokka omwaka gwonna esigale naawo omuzadde ne chairman wa LC1 kola ogugo babenga ebyenjigiriza tubitombola ebyobulamu basewo ne bannyabo disitulikiti yaffe nabategeeza gyentambula